Right, how are you? They go down. What are you putting? Go down. Remember what you take? You sagala mob. Come. Ah, you go. Nimbia chipi. So sayo mutweli. Kya buswavu era bye bimu lwaki nsonga yogera kisa kya Mukama. People would think nti oli mu kwogera ku bintu bya kisiru, oli mu kwogera ku muntu oyo omubuyabuya, oli mu kwogera ku muntu oyo aweebuula, oli mu kwogera ku muntu ali arrogant, oli mu kwogera ku muntu gwe tugamba nti eyakula omuwawa. Naye ng'ate besides all that, kisa kya Mukama eno move gy'akoze ey'okuvaayo n'agenda okulondoola okuyambako kubanga tugweddemu ensonyi okutuuka ku soluvaamu okuvaawo okugoba omuntu ali mu kifo ky'essinzizo. Nga bajjajjaffe abaataasoma, bajjajjaffe abaali be tulowooza nti tebaategeeranga, be twali tulowooza nti baali mu nsi nga si mbuufu, yavaayo n'agamba eka y'ettaka ngiwadde church. Era nga takakiddwa n'awandiika. Gwe lwaki ovaayo omwana oba omuzzukulu okugamba nti jjajja yakola bukyamu, yakola ensobi? So tukivumirira ka video nozana ka mwana ajjayo lipo omwana n'akutema ng'ensi eraba Kampala simanyi twatusedde okubeera abafuta bwe twatusedde okubeera abatiitiizi bwe tutyo. Simanyi bannakampala twatusedde okubeera beetirira no nga tuli kwefaako nze nzekka tekituuse wange. Ne bakwata omuntu ne bamubba nga mulaba, ne mutemaatema nga mulaba. Tekituuse wange. E Kampala wano bakubba nga border stage abaana bali awo bakulaba. So tuveemuko embeera eri eyange tekiri wange gye bayita selfishness, okweyagaliza. Tuveemu embeera y'okweyagaliza. Ekintu kyakiguddewo poliisi gitemyeko, bwe muba mukyaliwo nga mukyasobola okukozesa amaanyi gammwe. Omuntu omwe muba mukutte yonna gy'osinzira okutulaba. Abalogolezi b'omukitu gyaffe Ebron Media wamu ne Focus TV mwebale nnyo, temujjanga okwo. Leero tuze tutemetememu ku nsonga ezigenda mu ggwanga. Naye nga tunazitandika ngenda kusaba omukugu wange nga bulijjo asooka babuuzeeko tuve tukomewo tubambage n'ensonga eziri mu ggwanga. Ssebuganda yobali muganda wange era mugamba ki sibuwi pozi gweyo olunaku lwa leero bwe lukeeredde esebo tulinamu ekiro ky'enkuba era mbadde nsaba buli muntu yenna munnakampala obuteerabirayo waakirika umbrella oba kajaketi esebo kambrella oba kajaketi oba kasweta kabere mu kasawo kuba embeera y'obudde ennaku zino everyday tonya bulungi tukakatooke. Then entumira ku buli muntu yenna ali mu kisiibo kyokola kyamaanyi nnyo. Baganda baffe abayisiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ennaku zonna era omukama mulungi zembeera ze mukama yeebazibwe. Amiina. So mu ddiini zonna abakrisitaayo, abakatuliki, abadiventi, abalokole abali mu kisiibo, yes, abali mu kisiibo, tusaba Mukama abanukule ebyo bye musiibira, era tukkiriza nti buli agoberera Focus ne Ebron Media ekyo kyokola tekitwala nti kitono. Yeffe baani bosalawo gamba nti kanabe ku baana bano bagenda okukola ki natuwa obudde bwabwe, because siffe abasinga okutegeera naye tugamba nti tunonyanga story ezo ezikola impact oba ezirina ekyenkizo kye ziza eri omuntu ze twogerako nga ffe ababiri. Kyasi bwe tuwanga gwe alaba okkiriza okukyaza enamba z'essimu kwezi ku screen jyawo tukukyaza. Antu mbati emitimbagano yoga ate kati bajja sasuza ntya tunasasuza ssente ajani tebatema ku nsonga okuleka gwe atwogedde ebbanga ddene nga bambi onoonya engeri gyotuwagiramu endala tuwe ku ssente z'akalango si mububi. Jangu tukuba akalango ko katuka ku bantu abasukka kwabo bobadde olina bizinensi yongere okubeera nga etitimuka. So mitimbagano gino gyammwe okwegiri leka gigoberera bugoberezi wabula goberera laba nga kuliko n'akalango kakola ki akayitawo enamba kwezi ku screen langa naffe langa ne Ebron Media langa ne Focus TV tubeere nga tutambula ffe nateeka beeyi katono. Beeyi ya muntu wa bulijjo. Olina botiki
olina kiduuka kikola ki, olina kampuni ekola ki, olina abali mu ttaka, yes, abali mu ezo, abali mu masimu, otunda emmotoka, olina bizinesi zonna. Mujje tukole lwa nsonga nti buli woogattako eddoboozi nerimanyibwa muntu omulala kyebayita marketing. So mujje tuwe marketing effenna, tutambule ffenna olabe ng'ate onyumirwe ng'ate bw'okola ssente. Otherwise nze Ade Wilberforce Kumwe Muyanja, Focus TV kuli ne Ebron Media. Weewaawo mbuufu bwe bumu twekuledde enkya ya leero omusajja we Lubaga kisa kya Mukama ate abantu bakutte kisa kya Mukama yono gyebakawo balina minisitule gye baamuwaawo ayogeza maanyi alina minisitule gye baamuwaawo if I'm not mistaken kandabe wano esebo njagala nnyo manye okootinga ebigambo nga sagala kuddingana bigambo oba kutema muntu kigambo omukulu kisa kya Mukama nyongera omwebazaako ekyensusu esebo oba ak'enkizo. Omanyi abantu bagamba era kati ero gavumenti ki mulimuko abantu bambi newankubadde ayinza okikola nga ali mu kukakasa ng'era bamwe bagambye comment section ali mu bikola ayagala kukakasa tetufuddeeyo but waliwo ka justice, waliwo obwenkanya bw'ogoba otukiddwako. Omukulu ono bwe ndabye sitole ye ali mu office gye bayita Office of the Special Presidential Assistant for Monitoring Service Delivery. Office yeeno eriwo okulondoola oba okuyambako pulezidenti okulondoola service delivery ekolebwa etya. Buli kifo kyonna kyonna ekiri public, malwaliro, enguudo, biki, buli kifo kiri public oba buli ekintu ekikola eservice ey'omuntu. Kati ono kisa kya Mukama ye kwali okubeera ng'alondoola. Kisa kya Mukama ono waliwo byakola ebitatuukirira nga ffe abantu, we do mistakes. Kisa kya Mukama tumujjukire mu biseera by'okulonda alina ebitundu ebimu bye yagamba kagwake keetonye katuyiwa omusaayi oba tituguyiwa wano temugenda kutwalawo. Kati tukyabulabe era ku muntu mulala tekiyinza obutawooma nti yayogezanga amaanyi ne bakama be gatasobola kukola ki kwogeza. Wayinza oba basobola ogakozesa mu bikolwa naye nga Mukama tasobola kukola ki okuvaayo n'oyogera. Abantu batandika okuweeyinga nga ggwe ayinza okubeera nga okozesezza ofiisi obukyamu oba okozesezza obuyinza obwakolebwa mu bukyamu kati we sikkaanyiza naye kwe yavaayo n'akola. Tumujjukire ekisa kya Mukama nti emabegako eri yakunamirako Obuganda yeeyambulako ko omusajja omukulu n'alaga ebitundu ebyekyama eri abantu ng'alina batakkaanya nabo. Kakati omuntu okuvaayo ne weeyambula ng'olina n'abaana kya buswavu era bye bimulwaki nsonga ayogera kisa kya Mukama. People would think nti oli mu kwogera ku bintu bya kisiru, oli mu kwogera ku muntu oyo omubuyabuya, oli mu kwogera ku muntu oyo aweebuula, oli mu kwogera ku muntu ali aloganti, oli mu kwogera ku muntu gwe tugamba nti eyakula omuwawa. Naye ng'ate besides all that kisa kya Mukama eno move gy'akoze ey'okuvaayo n'agenda okulondoola okuyambako mu kifaananyi kye kiragibwa kyasiwe ne bawadde ng'okiraze ku thumbnail mulimu musajja wa Mukama omusumba waali omusumba ono yajja ne yeekubira endulu mu ofiisi eno ng'agamba nti ettaka lyaffe lyatwalibwa abantu abamu abeeyagaliza oba abantu abamu abeegwaniza ne balitwala mu bukyamu. So kati igwe alaba agoberera sitole eno kisa kya Mukama akozesezza ofiisi ye n'obuyinza bwe n'alondoola omusango era n'akwata abantu abo abagambibwa okuba nti bakozesezza olukujjukujju okukola ekyapa ekijingirire ne baggyako ekyaki ettaka lyayo era babadde baalibba mu bukujjukujju bwabwe. Ekikwasiza ekisa basajja bakulu abalina abaana n'abazadde abamu bayinza oba bakyalina abazadde abamu balina abaana abamu bazukuzza naye nga babakutte babatadde ku ttaka wali babafukamiza
because muteeka obeera ng'ozizza omusango oba omenye mateeka kitegeeza olina okubeera ng'oli mukakamu ekimala. So kisa kya Mukama wadde akozesezza nga begambye nti obuyinza bungi nnyo n'okukakasa ameemanyi olwatugeeza gamba atofukamira bufukamizi tuula ku ttaka wabadde bateeka mu kabanga nagamba nedda mu kabanga tolina kuteekayo nga gwe bw'oyagala muteekeyo omubooti sookayo omutwe so kati mukulu obuyinza bungi mukulu akozesamu obuyinza bungimu wabula kyensaba kisa kya Mukama nga bw'okoze kino okuyamba church nze ndi musajja mukristaayo naye abantu abo bafunanga ettaka abakristaayo bafunanga ettaka okuzimbako amachurch oluusi ng'abantu ababawadde tebawandiise oluusi abamu nga bawandiise naye abantu abamu aba famire ezimu bajja ku ssaawa esembayo ne beefuulira ekkanisa kiba kya bulabe tujjukire n'ekkanisa eya wano mu Ndeeba era kyali bwe kitundu tibajja ne bagikoonakoona era abantu abeeyagaliza ne bagamba nti yaabwe ne balaga n'ebyapa ebijingirire nti yaki so kaakati omuntu okuva nga tugweddemu ensonyi okutuuka ku sseruvaamu okuvaawo okugoba omuntu ali mu kifo ky'essinzizo nga bajjajjaffe abaataasoma bajjajjaffe abaali be tulowooza nti tebaategeeranga be twali tulowooza nti baali mu nsi nga si mbuufu yavaayo n'agamba eka y'ettaka ngiwadde church era nga takakiddwa n'awandiika gwe lwaki ovaayo omwana oba omuzzukulu okugamba nti jjajja yakola bukyamu yakola ensobi so tukivumirira ngaffe abantu tukivumirira sikuvumirira yenna omuntu okuvaayo n'okwata church singa ekyaki eyo evaawo nga bannyiniyo bagijjawo bali mu kukolawo bizinesi nkiwagira genda obage bannaye ekyaki nga bwe yavaawo mutuddiza ettaka lyaffe naye ekyaki webanga ekyaliwo ng'era abantu bakyasisinkana okusinza kiba kya bulabe nnyo era kiba kikyamu nnyo ggwe okulowooza nti nno ddala ddala kya buvunaanyizibwa okuvaayo olw'okuba olina ekiwandiiko okugobawo kyaki oba enzikiriza abantu we bagenda okukuŋŋaaniramu okukkiriza tukkirize tugaane nti ebintu tebiggwayo ebirungi tebiggwayo ebirungi tebiggwayo naye kyaki eyo gy'oli mu kugobako abantu watyanga Mukama mwayisiza emikisa gye ate naye bwakubira balaayi n'akataka k'oba wakatandika okugobako wabadde ng'ogoba abantu otaddewo ekizimbe oluusi ne kiggwa oba ne kimenyebwa Mukama bwa tebaddiza asobola okukola ekintu ate ekirala kubanga oli mu kudiringa n'ekifo kya Mukama so kisa kya Mukama ekyo nkikwebaliza era singa tekikoma ku bano atambule mubuufu obwe butyo ekyokubiri saavisi eno bwebeera nga ekolebwa oba ofiisi eno bwebeekola nsaba ekole nga eri non partisan newankubadde ekizibu mu basonga n'omuntu ofiisi gyalimu is appointed waliwo bakama baba bamulonda beera balina ekibiina naye mbadde nze nsaba kisa kya Mukama nga bw'okoze ekyo londola ensonga zino nga teweekubira ku kibiina ki gavumenti webeegiwa tetunuulira wa DP tetunuulira wa FDC tetunuulira wa NUP etunuulira Munnayuganda ekyokubiri akalulu ke twakuba kakyama tetwavaayo okulaga tize nawagira gundi era bw'ogenda mu ddwaliro nga bakubuuza kaddi eriwo ey'ekibiina ogenda mu ddwaliro ng'oyagala musaayi bw'ogenda mu ddwaliro ng'oyagala kujjanjaba ogenda nga Munnayuganda kati kyensaba kino nti kisa kya Mukama londoolako ne ku service delivery mu department endala amaliro ge bagamba temuli ddagala ate nga lijja amaliro ge bagamba nti eddagala lyabwerere ate nga balituguza tutuukireyokko nayo feffettereyokko nawo olaga amaanyi gano gekoze eki gewalaze kiba tituwa amaanyi notukakasa nti ddala kituufu ofiisi eno ekola equally ekola nga teyeekuubidde abantu abamu baviirayo okwekumulugunya ku ofiisi nga zino okubeera nga waliwo abaana n'ebyana so kisa kya Mukama bwanajjawo ekyo tujja genda maaso nzira nyina wano omusajja nkojja kagata atera okugamba nti ebintu ebivumaganya gavumenti bintu bitono nnyo do the service mutwala temuli ddagala teekayo eddagala eddwaliro lyabwerere batunda eddagala kwata abatunda eddagala sente zirimu oluguudo zabbibwa mukwata osibe oyo eyabbesa kugamba gavumenti bwemuntu bweyina okukola neegondeza embeera obuntu ne butereera yani bano bayita aba opposition oba abagamba abavuganya oba abagicekinga ne babulwa ekyokukola ne batawamudde mukisa gonna so kisa kya Mukama kyenyinza okugamba thank you so much bali kuddiza kyaki byayo ate nabadde beegwaniza nabo amateeka galamulenga bwe gagamba weewaawo
mu buufu obwo omwogezi wa poliisi olwo incidents zakonyeeko okukolwaliro omwogezi wa Kampala n'emirirwano wetugamba n'emirirwano geza ku disitulikiti Wakiso, Mukono, Mpigi ne disitulikiti endala eziriraanye Kampala ensonga ezisooka zitemetememuko abatulaba bwagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo bwe bukeeredde poliisi ekoze ekikwekweto Namutayiika, ekikwekweto Luva Okwaya, ekikwekweto Va Omwange, ekikwekweto Nalekani Ntwalani okulaba nga bafeffetta balinnya ku nfeete eri ekikolwa ekyokubeera nga obubbi okutemula okumenya amateeka okuwa buli ngeri yonna bakulinnya ku nfeete mu Kampala n'emiriraano seba n'ennyabo gwagoberera emikutu gyaffe gino eginjawulo okutemeratemeramu katono oba okujjukiza katono bwe bagamba Kampala metropolitan areas mwe muli Kampala city yennyini mwe muli Mukono, mwe muli Mpigi, mwe muli Wakiso, mwe muli Buyikwe, mwe muli ne Luweero. Awo tubira muki Kampala n'emiriraano era ogenda okulaba nga Kampala eno almost etwala ebitundutundu ebinene ebisava eby'amaanyi ebikola Central region ey'eggwanga Uganda kubanga bw'otulazi Mukono n'omenya Kampala n'ogira Wakiso Buyikwe n'ojjayo Luweero kitegeeza almost ogutuntundu ogunene ogwa Central region oba ogututte kakati omukyalo ono Rachel Kawala avudde n'akakasa nti kituufu abantu basoba mu 100 bakakwatibwa mu kikwekweto Luva Okwaya ekikwekweto gaggadde kyakoleddwa okulaba nga bafeffetta muntu ku muntu tekigaana ggwe atambula ekiro tekigaana ggwe atambula n'olabikira bubi poliisi n'ogwa mu mbizaayo oyinza ogirabikira obubi sibuyaleeruzira mbu alina omusango nze naliko e Kampala it was 2017 ekikwekweto kyajja nali nva ku mulimu nanzira waka ekikwekweto kino kyajjanga nga batambula naye nga bapiikingamu bannaffe randomly obalabikira obubi negamba ate bakisinziira kuki naye nene endabika yaffe kati abaana bakifeesi oba bamenyanga amateeka balinanga engeri gye balabikangamu eteri ya bulijjo one omuntu asula ewaka omuntu afuna ekyenkya n'ekyeggulo omuntu ayina wabeera alabika wanjawulo kati poliisi yalabanga mangu abantu bano maybe nze kyenalowooza alabanga oba endabika yaabwe endabika gyalabikamu era waliwo ne bannaffe abangi abaatwalibwa olw'ebidreads abannaffe abaasibanga enviiri abannaffe abaali bagubyegubye baatwalibwa nga beewolezaako eri chairman najja nagamba nekakuwanda so kakati bwe tugira nti n'endabikaayo matalinga ekikwekweto kino ekiriwo ekikwekweto kino nga tuli mu bijambiya ebiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ddala mu Kampala abantu nga bagibwako ensawo zaabwe misana tuka vidiyo nozanakaomwana ajjayo lipo omwana n'akutema ng'ensi eraba Kampala simanyi twatusedde okubeera abafuta bwe twatusedde okubeera abatiitiizi bwe tutyo simanyi bannakampala twatusedde okubeera beetirira no nga tuli kwefaako nze nzekka tekituuse wange ne bakwata omuntu ne bamubba nga mulaba ne mutemaatema nga mulaba tekituuse wange e Kampala wano bakubba nga border stage abaana bali bakulaba so tuveemuko embeera eri eyange tekiri wange gyebayita selfishness okweyagaliza tuveemu embeera y'okweyagaliza ekintu kyaba kiriguddewo poliisi gitemyeko bwemba mukyaliwo nga mukyasobola okukozesa amaanyi gammwe omuntu omwe muba mukutte ne muggyako ejjambi gye yasobola okutaasa twakirako ne juzi emabegaawo mukutta omukulu w'ekika ky'endiga ababodaboda beekolamu omulimu abali bakuze very right ate era ababoda tubalabyeko nga mufunye obuzibu munnammwe bamutomedde munnammwe bagala mubba ne mumuyamba omulimu kakati n'omuntu emulaba nga omuntu azirekosa ekikola bwe kiti kyankizo era kibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo okulaba nga mudduukira omwana juzi bululoke gwe bayamba
owa pikipiki omwana oyo tujjukire nti naye era yali mu mbeera emu y'abaana ababba amapikipiki so Bunoke yakikola ne bamuyambako ne bamufunya piki naye Bunoke tagenda kuyamba buli omu wala naffe tulina okuba nga tuyamba situli terina kutandikirako ggwe negenda bamuliraano negenda ku muntu omulala so ekikwekweta ekyo kye balimu kulaba nga balinnya ku nfette ku bantu ababba ku bantu ababbisa ebijambiya abantu ababba ababodaboda ababbisa obuyondo bano abamenya ekiro wamanya abo obeera oli mukazigo ko oli nayisayo akuuma n'aloba nayisayo akuuma n'aloba neyeggulira ogenda okukeera nga buli kimu bakitutte ku ttaka so kati abantu be batyo betuli mu kubeera nga tutaasa ate naawe amumanyi mumanyi kondo temyako poliisi poliisi kati kikoto kyeriko okulaba nga etaasa abantu abakola ebikolobero oba abantu abamenya amateeka mu kitundu kyonna ekituli Kampala metropolitan Kampala ne areas eziriranyeewo kulaba nga bafefeta era nga bagenda kuba batuuka ku kitundu so poliisi ye Uganda ekyo kigyebaliza bwe tunaagenderaawo bwe tutyo tebajja kukigere ku muliro lukibeera nga tugendeddaawo bwe tutyo poliisi ye Uganda ng'abaana tubakwata bwe tutyo nga tuzoganya tunoonya abantu abakoze ebikolobero tubateeka mu kkomera ne tubaggalira oba naye otanoonya muntu olw'okuba ate awagira ekibiina ekimu awo ennenyezaamu basunsule nti omuntu omunoonya lwa kibiina kikya byabufuzi oba tuba tugambye nti tunoonya abantu olw'ebikolobero tunoonya ebikolobero ne waba nga ayambala kale emu okuva wansi paka waggulu ng'agisusuuta naye ng'akuba akatayimbwa mukwate amateeka galamule ne waba nga asusuuta kale emu oba nga asuuta ekibiina ekirala naye nga bbisa ejjambiya oluntu oyo tukole ki nkwate so tubalansinge ate n'ekirala abantu bamu bajja kugenda kukozesa omukisa ogwo Ebuloni simwagala yankola bubi balina kye yankola n'enkuwaayo so tukole naffe kalika extra investigation banoonyereze kakensuso kwaba abantu abajja tuloopera kwala so oli ayinza okuloopa ng'alina ekirungi ogenda okulaba abasajja bakulidde jeeke oba oliawo oli ku mulimu omusajja akubaka akusitula empale n'azitwalira mu bbanga ogenda okukakkana nga bakututte bakusibye naye ng'ate maybe ekyakusibisizza nga kintu kirala nnyo era nga si kyekimu ku ebyo oba oliawo poliisi byeyagala okukwatira weewaawo buufu bwe bumu tulina kwebaza bakama baffe abatuteekamu akasente twebaza ne sikwebaza yenna abaganda baffe oba bakama baffe aba Focus Event Services bano no balina TikTok account teekamu Focus Event Services official bakola events planner by the way leo nikankuseseyo n'ekino ekiro mu kalango kano Abannayuganda bangi nze nayitibwako kolumu mikwano gyange bampitako kolumu ne baŋŋamba nti tulina ssente zaffe bwe ziti twagala otukolera omukolo ogw'essappe mulimu gurupu z'abantu nga bakoze ku ssente zaabwe baagala omukolo gwabwe gunyume ebirungo n'ebinnonogo weewaawo nze ne mbagamba no temufaayo tugenda kukwata diko tumukole bwe tuti tugenda kukwata ebifaananyi tukole bwe tuti kati Focus Event Services ne tubasigira ekifaananyi butya bayinza okweyagalira wali abantu abakoze akasente kaabwe era nga baagala ekintu kyabwe kinyume nga batereza enfuna kigere ku kino kuba ebintu by'emikolo byakweragako ebintu byakujanjabwamu ate wekwata abantu abatuufu nga Focus Event Services bakubenga bakolera omukolo omulungi bakuwe ne pulaani obanyi oyinza obayita nga bazze kuba bifaananyi byokka ku mukolo gwo naye bakuwe ne pulaani ya bino ebirala nti dekoleta akolebwa ati wadde ffe twatuwadde nekola bwoti so ekyo naye bakikola ate free cost so banoonyeeko obaire nga obanoonyako bakubye esimu zaabwe enamba ku screen babe nga bakuwa service ezo ennungi ddala so nga ate ne bannaffe aba Focus Chicken Supply bagamba nedda olina okuba oyagala nkoko enteeketeeke obulungi enkoko eryalaali enyamuolo kati ginjogerako eryalaali okubakako olunaku olumu tuvuddeyo eyo tuli kuyakulya njagala kukoko yakulyako mangu bakuwa enkoko eri fresh and frozen eryalaali alaali kitegeeza nti ekitongole ekivunaanyizibwa okusala ebyonnyi mu Uganda kyabakkiriza kulaba nga distributing ennyama y'enkoko eyo bitundu ebyenjawulo so bagezeeko babe nga bakutuusaako enkoko eyo so nga ate naawe ayagala okulunda bagamba nti beesige baguleeko akakoko kaabwe akalunaku olumu bakuyigiriza okulunda okuva eno tatandikira mpaka ku wiikisi mukaaga nkubira ne kilo meka
munfune enyango ba mitwale bikitundu kwesatu Tewa wabiri kokozo 10 ukadde busibusa so mutambula banonyeeko nabo babenga bakuyamba kubiranga otumbula ebyefuna byo otherwise nze ade awemba force y'obuyanja for now siza kubanga tusukka gwe omulabi waffe tetugenda kusukawo nyaawo sigadde Ebron Brian singane olundi ayisa nawe kusubscribinga ku Focus TV bingi